Nanonya walukaga. Mugamba asaba bana ali mwagala nnyo. Ninga mutya, ninga mwagala. Ninga nayo no. Mugamba asaba mpeyo nusu 10. Ninga dukuddiza. Era ne bigambo bya olukaga byanga siribira bya. Yangamba ninga obwendo kuwa ogenda dujjawo. Oya. Bwendo ninga nze mayisiru musaba dulya. Emba yangulidde ddemmere. Nanga ne bwendo kuwa ogenda dujjawa. Terukubye. Bwatu. Tuba tuli muri haso tuti. Kasozi najja. Mulwadde mstone omugenzi. Kasozi mulwadde. Naye yajja muri haso. Natuula wali maaso. Tulimu lwala bakasozi nanona. Nangamba jangu ku stage. Kasozi nga yo limba lulu wamunyumira nnyo. Ayagala kasozi. Aluwulire. Bayimbi mwetere. Ngaze kasozi yennyini simulaba. Tomumanyi. Ndi uyo mulaba ku teepu. Bwe yangane mugamba muzeeyo oti mati yafu. Batandise nzivuddeyo. Zuno ndabiseeko muganda wammwe kuluna abadde tamanyi nsizo ntegere wabula mbakakasa buli wenda bibbwa nja kufuba nyengerewo eddagala lyange ebintu nirokulaba kasozi anyeenya ebintu bingi byennina mu mutwe bikyajja nja kugenda nnokolayo bikulu byokka kati abayimbi musonze namwe kati abayimbi abakulu mwetereze muzize tuteese ekijonaze nammwe mwenna ndifiira mu mazima naye sinza nze kulaba bintu bitasaana nisimba nga bwe muli mu bibiini bicyange cyange leka ngira mbalindako mujje tuteese abadde akuba akagatto akakuba je neeyongera mu maaso nga takyazina atunulira ati bwalumemba ayenda okulaba nga asituka nga agenda kyava ngamba kujjukidde buko nasanga ku private theatre nazzamu maanyi koze mbanze yenze taata ani yakulagira okujja mu kibiina kyange naye ambooza ebyo olumu yaparking emmotoka bino byentuuka nemubuuzaako muzeeyi aba yakavaamu bwe yava mu mmotoka samanyi kyali kimunyiza nakuba omusajja olwo omusajja omukulu neyevulunga mu ttaka kati omusajja yamuvuma nga zimulabi bwe yapakinga emmotoka bwati bano abantu abagibembirira kuba emmotoka yise bwe yalina erinnya nga bagiranga ne ku lediyo simaya Gloria bwe yagipakinga bwati ne bajja kati omusajja amulabira mu mmotoka nawe kyavaga kakasozi kawedde kumba akiwulidde era bwe yaggulawo n'amukuba oluyi n'agwa mu ttaka nga bamwogera baga nti kasozi akuba oluyi n'osigala ng'oyimiridde bw'otagwa yalina okuvaawo kakati neŋŋamba omusajja yali mu kukambuwala ati ani yakugamba obijje mu kibiina kyange okimanyi nti nga eddoboozi liri amaanyi kimanyi sikwagala ne mukyala wange ekyabbogo akimanyi nga n'ebyekyabogo sibimanyi naye yabyogera ku olwo ne mukyala wange ekyabbogo akimanyi ng'ate takumanyi weeyingiza otya mu bintu bitatukwatako entalo z'abantu abakulu bw'osinga okuyimba walaba nga ebyo byolina okuyimba nga nkankana wali sikyasobola kudduka kibukawo ali wali mu maaso muyitako nfudde tekuliko yayiga kuli kyoba ekyo ekiyanga nti okuyimba tebakulagira bo bwe bajjanga nga baga tukubiremu soka otuyimbire nga buli akwata bimukabazze okuyiga wabula ngeno mwegitukuba efulaati nga tetumanya nti kuyiga twagiregulula ddala nga ffe tukuba bukubi era bwe yajja ekyamwewuunyisa kubanga namala okumalayo ebintu byonna nga tatatanadda kati nalina kawookomaani buno bwokumatu nina kati njagala kukuba luwala olunyunyusi oluyimba oluwulira neŋŋandu nentandika okuteeka kawookomaani ku mutwe bwempuliriza bwenkuba bwempulira katatu taata bwe yajja nga mulinda ng'ambaga era olwajja kwendongo nenzi namugamba taata sooka ondeegeremu nga mmanyi nfu era n'agikwata n'agituninga olama lugituninga nenkuba olwala olunyunyusi n'agamba kiki nga sirutuusa bulungi nga ye naye nga omuntu asobola n'okubiyimbirako n'agamba
wano wotuuse koze taata nga mpandiseyo n'oluyimba obadde otya nina oluyimba nduwandiise naye ng'ekinene nnyo waliwo masande olukoni akati ke bayita olukoni kamanyi namala okuwandiika oluyimba luli nenkuulamu empapula mu kitabo nenzisiba n'olukoni ngenda nzike nga ntuulako nga lulinga omukeeka oluyimba walutuulako nga lwekananga emmezi kugamba nga naye natunulira ebigambo biri ebiri awo wonna wansi nga mmanyi odwalirira bweti naye nga kati bino mbimanyi mu mutwe nga mbimanyi kantu katono naye munyimba wali omukwano wange yalina omuwala namufunyisa olubuto nalugjamu kati bwamala okulugjamu nenkolamu oluyimba ennaku yatuluma nnyo tuli bato ndaba munagenda kuzaala omwana bamugjeemu mbu omuwala bagenda mumuwasa ate abasajja bwe bajja olubuto baalulaba ne batadda ng'ate ono olubuto alugjeemu ani nga kantu katono kakojja kulayini kati bano bwe bajjanga nga tuyimbiremu bwentyo bwentandika obikuyimba kati mba ndi waka mwami Luyima batimba e Butenga muzeeyi akyaliwo akyaliwo naye mulwadde yali mulwadde ng'ali lukuli eyo mba ndi waka ninda okulaba emmotoka ngamba yi nga mwami Luyima yazze nga nno kyekimuleese baamubuulira nti nyimba tata yamugati sirimba agenda kuyimba akabale kati muzeeyi Luyima ajja mu safaali n'abayimbi be abayimbi beediima safaali amaze ogitegeka ze Masaka bamwekyangirako abalala bagenze asigazamu bayimbi batono nnyo nga yeetaaga abayimbi nze gwanona tamanyi na byennyimba naye nga bamuga nti mulamuzi yeyanga nti omwana agenda kuyimba nnyo oyo alaika amanyi emmotoka bwe yajja utabaniiko nzewa muzeeyisaso ekindeese nzize okunyimbiramu omuzate nga nange embya nga wongambira okuyimbiramu nga nziruka emisinde njijjeyo ate nga ngenda kuyimbira sita nga nzijjayo ndongo nga muyimbira ennyimba ezo mpiri nantunuulira bw'ati nangamba ennyimba zino wazijjawa onzimezeyo naziwandiika okimanyi nti ogenda kuyimba e Butenga wangi ogenda kuyimba olwaleero konzimezeyo kulangabiri live nti konze kale nsanyuse kale ate wadde oyimbira abantu omukuomu ennyimba zaali z'amaanyi nnyo lumba bayita baagala alina oluyimba nga lulungi zi nnyimba zinayiiya mu buto awo simanyi nakizazijjanga nga luyimba lunyuma ab'emikwano byendabye bingi ku nsi binyize ku mwoyo n'ensirika wentuuse nzize kutangaza ekikulu nja kuwabula nze nga ngattika bampita Fred emyaka mimpiko naye byendabye mu myaka gye nnina binnumye nnyera ne binkosa ekyo ne kimpaliriza okubibatangaza sabamu be bateefu abaami mwenna nga nsumulula ku bino ebinyiga mulyoke mumanye abakyala nti si kirungi kubajoogajoga nga nyinza okukutta nze naye ng'ayimba ebyo ndi muto oti kuli wadde akalevu Luyima bwe namuyimbiramu muzeeyo naaga nti nenyimba oluyimba olulala abayimbi mwetereeze nga mu budde obwo nze singa nafuna promota amanyi ge nali nina okutandika nago gaali mazibu kuba nalina ekintu olwo oluyimba abayimbi mwetereeze nga nina emirandira kwalampira obudde obwo mwami Basuda yali alina kazimba mu Lumuli nga kasozi ayina kasozi yayina kazimba mu Lumuli ono ng'ayina ennimiro y'okubuganga beekuba oli yaleeta mu magezi waziwulira n'ozimanya nga bano bali mu kwekuba kyokka nga byenawuliriza nga mukomaani abasajja abayimba bano nga nekinkwatako nyo nekinuma neŋamba abayimbi mwetereeze nga nze ngatta ngatta Basudde ekasozi kyali kyamaanyi nnyo kubanga oluyimba lwali terulina kintu kyoyinza kulugjamu n'amagezi ge nakozesa odduwandiika nga ganjawulo nange mbeerawo nendulowoozaako saalulikodinga nadulikodinga nga koolasi nagikola kumanya nalina amagezi nga abalabi be bagiyimba
era kolasi yagamba nga n'abalabi kyatuluma dda olyose n'okyogerako muganda waffe otuuse okuzibula abazibe mu nsi abo ababadde bayimba ebiswazaswaza ddala wazze kununula mulimu gwammwe ffe tulina n'ekirabo ky'okuba otegeera ng'abalabi nga ndaga nti odiensi yenyanukula nangamba bayimbi omu yayitanga nenti gundi jangu ng'ensi yeewuunya nnyo ebigambo byammwe nandisabye mukole nga bwe mwakolanga okusinga lomwesojja walumbe waali awo nga abalabi kyatuluma bwe nayimba oluyimba olwo yantunuulira bw'ati nanga tugewera kuyimba butenga mavaawo nasookera wamisa kine mbayitamuawo bakato banagenda kuyimba nze muve mu byokugani mugenda kulaba abayimbi nze mujje mundabe paasi nenjijjayo nengolola akakindo nengenda kakati bwentuuka eri mukyala mwina tulina n'akaana kaffe kali awo konna kakankana omukyala ajja tugenda mu ndongo mwami Luyima najja n'ayimba agamba kakati basebo ne banyabo ngenda kubawaayo ekipya nina bawa omwana wammwe mwana wa jjajjaffe kama yeebale nnyo tufunye omusiko omuyimbi ono agenda kuyimba ampanya ntaddeko amanyinja gonna abantu abamu baali bawulira ayimba kinvanvaayo nejita nenjikwata njikutte bwanali njimanyi ndolwa katono binneme nga ntidde tebabanga nno bangi nnyo nga babanga 3 naye ng'ekikaali kijjudde nentandika oluyimba mwekolera esente teri mukazi atanfuuwa esente bazinfuuwa ensawo nezijjula endowo nenjijjamu nenyako nenjiteeka wali ng'ennemisi kyasobola nnyo ne batandika olikinkubira nenteeka muno nenteeka eno nze nanga nzi sente netandika oliziteeka twayolawo njoole kakati nzira ewaka neŋŋamba kuyimba kuli mu sente nga sente sizirabangako nga nyingi tubaziseerera mukyala wange gati neŋŋamba kati neyikola kino okumala emyezi ena nga bulumbamba bweziti tuba tumuze emmotoka nyinza okudda mu kulunda wano nalina ne feva ndi nyimbira mu baffe mba ndi awo nga muzeeyi Luyima ono sebo tugenda bukomansi olina muzeeyi era nalina akagaali kange nalina ne buwungeera paka bukomansi ngenda okulabira bazimpadde nga muzeeyi aŋŋamba sikuleka eno tugenda Kampala naye nga nyasigala nenga mukazi wange mba ntegeera niragena nga bwenyimbayo bwenkomawo bwebanfuwa sente zange bwenkomawo bwetukole ebirala kumbe wa bwetwava twasibira Kampala muzeeyi yali mu safaari nga ate lujumalize tugenda okudda e Kampala nga gurupu ewedde amaanyi talina bayimbi tutuuka e Kampala that is Entebbe Super Singers yeyanzijayo bwe tutuuka e Kampala muzeeyi Luyima ali Katwawo Matia Luyima yewa Super Singers yanzijaja nti Sepiria mulumberwa Sembusi bwe tutuuka e Kampala ngenda ayina ekibanda kinene nnyo bakizimba babalagira mu firimu ng'abakozi mwe basula nange nfunyemu poloti wajja n'omufaliso nnyo obona gwewaka yagamba leeta omufaliso ng'ebiseera ebyo mulina okuba n'omufaliso nejja n'omufaliso nessuuka pikooko ofuna kapolotiko kange naye ng'enkuba bwetonya amazzi gayita mu kibanda gava eno kati ng'amazzi bwe gava eno negayitamu paka mu mwala nemukwata ebifaliso nali muwangu nnyo neŋŋaa naye nze wano bwenteekawo ekituumu nensomba ettaka nekola ekitanda kyange nga kya ttaka ng'era bwe gajja nga tozunguka kyenkola anti nabanga n'ensawo nga yebeera nga nze nteeka eno kiteeka waggulu
nga mbeeraawo ewa Muzeerima siyimba ekyokulya batuwa atandika practice ku Pride Theatre ne bakayimbira bamugamba jangu muzeetu tukuzze engulu kutegeka ekivulo ku Pride Theatre ogera kuyimbawo ennaku 3 Friday Saturday Sunday misana nakiro tugenze mu lyaso nange tuba tuli mu lyaso tuti Kasozi najja Livingstone omugenzi Kasozi mulwadde naye yajja mu lyaso n'atuula wali maaso luyimu lwalaba Kasozi nannona nannaba jangu ku stage Kasozi wuno ng'ayo oluyimba luli lwamunyumira nnyo ayagala Kasozi aluwulire bayimbi mwetere nga nze Kasozi yennyini simulaba tomumanyi nti wuyo mulaba ku teepu bwe yaŋŋaane mugamba muzeeyo oli bati yangu batandise nzivuddeyo zuno ndabiseeko muganda wammwe kuluna abadde tamanyi nsizo ntegeere wabula mbakakasa buli wendabibbwa jakufuba nyengerewo eddagala lyange ebintu nirokulaba Kasozi anyeenya ebintu bingi byennina mu mutwe bikyajja nja kugenda nnokolayo bikulu byokka kati abayimbi musonze namwe kati abayimbi abakulu mwetereze muzize tuteese ekijona nze nammwe mwenna ndifiira mu mazima naye sinza nze kulaba bintu bitasaana nesimba nga bwe muli mu bibiina ebicyange kyange leka ngira mbalindako mujje tuteese abadde akuba akagatto akakuba je neeyongera mu maaso nga takyazina atunulira ati bwalumemba ayenda okulaba ng'asituka ng'agenda nsabifa simanyi gye biddaku kumbe tukola awo wiiki emu ekivulu kitusala muzeeti yavaawo wadde n'ekikumi nti wange Kasozi amuyita Kasozi wamaanyi nnyo mulwadde nnyo abantu bajjula bati kyava muga muzeeyi badde njagala ojje tukole kubanga ekibiina ekyo kyetaagamu kati that is 97 Kasozi fa mwezi yafa gwakuna yafa gwakuna 97 gwakuna nyini omuntu ozaawaawo ekivulu kyalinga awo mu gwakubiri awo bwe tugenda bw'ayita Kaluyima amugamba jangu yo n'abaana batono ngana wala abayimbi eno bangi leetayo abaana nga 3-4 abakola obulungi kuba kati eno ngeri ayinayo olukaga Kanywampola William Kibuuka balutama busiruligi balubwama mwozi nga bayimba namuga leetayo ku baana abo abantu nga baana ez'omu kulimba be yatwala omugenzi Dana Namusoke tugenze wa Dana Namusoke yayimba Sirikyusa yeah bwe tutuuka eri nga pulogulamu eri eti nze tebammanyi ne Kasozi tanjjukira nembeera mu gurupu mu mwezi mulamba toyimba siyimba sina kyenkola kuleka okubuuza otya Kasozi ng'oluba okutuuka nze nsooka ku mmotoka ye ulikamzesi tamanyaani takyambijjukira Muzeerima yampaayo ez'okulya akati olunaku lumu tuba tulina we tukoze nga bamwalidde baaka stage ayina faani emubujja Kibuuka William oyo yamumasaginga nga omugenzi Nkaaku wamuwulirabanyo gita nga yakuba gita eyo ewa Kasozi ne mwami Majanja ali wa mwami wa Pasita Kayanja emisana awo mbayimbiramu abagamba olumwana ayimba bannange lumu kati Nkaaku ne Majanja baŋŋamba jangu oyimbemu omusajja ono ng'ejjaali wano awulire ajja kuwulira nga sinawo mukisa mulala bankubidde nga bakuba endongo nyimbye olwoyimba bantu webali oba nyimba bakasitegi tebanatandika nyimba bino mujalibu nga nina oluyimba balute mwekolere ssente nga nalwo oluzibu mwekolere ssente abakyala mwayenye Kasozi kyava abuuza Kibuuka ani oyo ayimba ko Kibuuka nti
bali bonna bamanyi ng'emisana nkola kwa bayimbira mwanti ekibuga mugambo katabani kajjaja w'abayimbi kayimba tye tabani wani Sebaduka najjukira akagenda muyite bamwangi mzee yakuyita nagenda mmanyi kimazi yawo yeebase mu mulyango kuba yayagala empewo eriga temufaana kati nga bw'aba akuyisa tolina kuyitawo jje wano faliso gwe gutuuka waali kyenva nzija nenzira wano ali awo wali kibuka mu masaje nga kibuka yali musajja kanyama nakati mubiri gwakomyewo kyava mbuuza yeebase teyasitula na mutwe wayi gwani nze Fred Seremba bw'obadde oyimba nze ani taatawo konse njogeza maanyi ozejja bayimbi Sebadduka bazi Sebadduka tanafa naye mulwadde kyava ngamba nkujjukidde bw'ona nasanga ku private theatre nazza mu maanyi konze yembangudde yenze taata ani yakulagira okujja mu kibiina kyange naye ambooza ebyo olumu yapakinga emmotoka bino byentuuka nemubuuzaako muzeeyi aba yakavaamu bwe yava mu mmotoka samanyi kyali kimunyiza naakuba omusajja olwo omusajja omukulu neyivulunga mu ttaka kati omusajja yamuvuma nga zimulabi bwe yapakinga emmotoka bw'ati bano abantu abagibembirira kuba emmotoka yisibwe yalina erinnya nga bagiranga ne ku leediyo sima Gloria bwe yagipakinga bw'ati ne bajja kati musajja amulabira mu mmotoka nawe kyavaga kakasozi kawedde kumba akiwulidde era bwe yaggulawo n'amukuba oluyi n'agwa mu ttaka nga bamwogera baga nti kasozi akuba oluyi n'osigala ng'oyimiridde bw'otagwayo alina okuvaawo kakati neŋŋamba omusajja yali mu kukambuwala ati ani yagamba obijje mu kibiina kyange okimanyi nti nga eddoboozi liri amaanyi kimanyi sikwagala ne mukyala wange ekyabbogo akimanyi nga n'ebyekyabbogo sibimanyi naye yabyogera ku olwo ne mukyala wange ekyabbogo akimanyi ng'ate takumanyi weeyingiza otya mu bintu bitakukwatako entalo z'abantu abakulu bw'osinga okuyimba walabanga ebyo byolina okuyimba nga nkankana wali sikyasobola kudduka kibukawo ali wali mu maaso muyitako nga nfudde eyali atudde nafukamira ku maviivi ng'omusajja ayogera tasirika naye nga mmanyi agenda kunkuba n'ojja mu kibiina kyange gwe olina okuwabula nze ne basudde okutya kyeva mugamba muzeeyi nga nkankana njagala okwekolera susu nesaba kunsonyiwa era nali sikumanyi ng'ate mbaagala nnyo kati nga taata kati ndi muto kati nga byempulira byenyimbako naye saba kunsonyiwa mukama sigenda kuddamu luyimbako oluyimba nga lulungi bwe namugamba ebigambo ebyo n'asirika kumalira kikanga 3 nga tanyega nenga nfudde kyava agamba kibuuka omwana oyo musonyiye nanga nkusonyiye kubanga nzijukire gye natandikira okuyimba ebintu bye nayimbako bayinza n'okunkuba awaka nga nyinza n'okuyimba ebikwata ku mama ne taata nkusonyiye naye oluyimba luleke era walulekera era naye ndulekera awo wadde bwe nvaawo ne ŋŋenda aba ate bwaddamu nampita akuyita naye nga nfudde era ebigambo byeyangamba yanga nti kakati ojja kutandika okuyimba ku stage naye kyenjagala okugamba muzeero bimono tetugenda kubeera ffenna bbanga ggwanvu sinsobola obuvunanyizibwa bwa muntu bwabadde n'ekibiina simusobola naye oluwaddembe okukozesa amagezi go bw'aba agenda n'ogenda naye oba nosigala wasigala ngani avaawo eno mufuna abaana bayitirivu ate eri mugenda naye sirina musaala ate lwima baagala mugoba yampaayo naye neŋŋamba era nja kubeerawo olaba nga nja kuyimba
munange atandise ogenda kuyimba simba sina sini njala kuddayo ko mu kyalo omukazi wamulekayo sirina nusu ebi sikyabiira yali alooza mu lunaku bajja kumufuwa ng'akaveera era nali mugezigezi ebbanga linnamalawo nga siyimba eri omwezi naye oluyimba nga bayita ebika by'Abaganda njoza mu lwataata njiyo olwange naye nga ate olwange tusobola kulekera ssente naye nga siruyimbangako kakati muzeeyi ono bwanga nti ogenda kuyimba twali bwayisi bagiyitanga terasi ngamba ogenda kuyimba mu shu y'emisana lwa sande kyokka gurupu ekomaawo kwolwo bawummulemu batandika okutegeka ebiddako naye nga kati bwe tuwummula nzizaako ki naye nga olwo muzeeyi tannagenda muzeeyi luyima wabula nga tulipu eyo yasuubira nti bweggwa muzeeyi nga baawukana bangamba nti ogenda kuyimba kozo sinza kuyimba kintu kirala kyonna luno oluyimba lwengenda okuyimba ebika nga be naluyimbirangamu be bampagana banga nti luno oluyimba ku stage sente tewali atakuwa naye kwayina ne mukalabakalaba bwe tutuuka okuyimba ku terasi nga sina adde 10 nengenda nenoonya manager mugampaayo nusu 10 nanoonya walukagga mugamba nsaba banali mwagala nnyo naye nga mutya naye nga mwagala naye nga naye ono mugamba nsaba mpeeyo nusu 10 naye njaddukuddiza era nebigambo olukagga byeyanga siri byerabira yaŋŋamba naye nga ogwendukuwa ogenda ddujjawa olya bwendukuwa naye nga nze maye sirumusaba ddulya eba yangulidde edde emmere nanga ne bwendukuwa ogenda ddujjawa terukubye bwatyo nemugamba yaddukuwa tamanyi kyendiko era olwampa 10 lwange bekkwa nengenda nenoonya maneja w'ekifo naye namulabye edda muvubuka nemugamba maneja tiwangi ngenda kuyimba tieti naye weddira ki okumanya seerabira musajja oyo yaŋŋamba yeddira ngabi naye erinnya sirijjukira kyenva mugamba nti nedda kati abantu bano balina kuba temumanyi kyeweddira kati sente zino ziraba 10 beera nalwo nze bwe nnyimba nze bwe ndayimba akasimba ojja olunfuuwe kasimba kali eno kasookera ddala bali audience erabe nali mugezi mugamba bwe njimba akasimba gwe buuka emisiri okoleki ojja olunfuuwe koye kale kakati tewatyamu nti ayinza oddubba era tubola noonya maneja wa kifo wenda misana wonna waali twatuukawo sawa ŋŋanya tusiibyawo so emisana etaga saa 8 kati saa 8 zituuka batandika sho jukira siyimbanga ku stage nina musoke tayimbanga ife na mwami Kasozi yatugaa tugenda kuyimba kakati programu etambula kyava mpita nanga togenda kuyimba akuse naawe wadde okumirwo nangamba nti obudde bugenza ate abantu ng'abali ebweru abazze okuyingira olusawa ziri 12 nanga kati sinjagala egenda kugwa ngenda ku stage kati ono Diana Kasita ayimbye kati bwe yimba ekiro nga nagamba ki nakudduka ngambe manager nti bikyuseemu tojja sente beera nazo ngabeera na sine nga siyo ekiri etandika so bate natandika lukaga kyavanga negwe olukumino kavubuka bwo olanga metisereza agera zimpanga shino yakagwa bankakuba bo bamanyi byenindo kwimba babiyisizaamu so ekiri etuuka nina ekitabo ne peeni kikwasiza dda musoke mugamba tugenda nga bina ebyokukola nzimbiyiti nali mugezi tutuuka ku stage nga ntandika ebika by'Abaganda obudde obwo olubiri luno lwali tebanaluddaabiriza ojjukira we lwabeerera nga lumenyeseebe kati nze mulamu kwe natambulira era nga ŋŋamba abantu nti Saabataka yantumye tuddaabiriza Obuganda olubiri lugudde era ono bwe yaleeta ssente kubanga sijja kuyima introduction yali yamanyi nnyo naye wanebika bitandikira nagamba kannemeena kumala biseera nkoola abaana bakasimba mujje tukole Obuganda manager najja akwa nateekayo 10 nga olumanyi nga abantu bafuuwa bunusu
ng'olukumi mujje naluleta waluleta neŋŋamba wandiika ensimbi z'omusajja oyo saagala kumala biseera saabataka kwanaalabira okwo abo be balumirirwa Obuganda kati nga gwe nayimba ekityo tolumirirwa Buganda ojja kujja oluweeyo kati enduulu neevuga ku kasimba saayagala kukyusa nga manya akasimba si kyekika kirina abantu abangi nikissa wano ale nekinfuuwa kati ngenda okutuuka ku kyengabi ekyamaanyi mungabyagani ate sente zebawandiika nako tuzitwale omutanda tumulage era bwe nabba kasimba ono amaze okuwandika kyevanga abaana ab'engabi mbayita nammwe muliwo abaana ba Muteesa mujje tukole Obuganda naye nga olubiri lugudde ekikali kyonna nekyankalanya Sonzi omuyimbi obuto ne Katsuzi n'awalizibwa okulingiza nga sente tetukyasonga nga ziringa entuumu nga bwe tuwandiika era bwe namaliza langa nti ekika ekiwulidde omulanga mubeere bagumu nkirambiye kabaka kwanaalabira okwo abaana balumirirwa Obuganda wabula munda z'omukwano buli afubye ne yeerekereza ekyo kyalina anadduukirira omutanda njana musabajja abakyalire mmwe ono kiki ani bagoba atumye nti ono byavuddewa nze yali talina nusu omeka gwakagayaga nti senengera zijja kukubya nze bwe nagenda ne ssente buli muyimbi yenna namuwa ow'essatu walukaga eyamba 15 nga nze mugagga era sheeyi weggwa bakyankalanamu nga bakyankalana lwa musaala ndi mukulowoozaamu nti nkya mande genda ku baasi nzira mukyasi mwami Kasuzi n'agamba yadda ku nze anti bamufuwanga sente nnyingi nga ye bateekawo obusero buli ayimba na Lwiso naye nga nze nkuba kagatte eri bannabana abadongo basanyufu bonna basanyufu wabafuuyefuuye edda sente ze mbafuuye kati omusaala abamu bano baluta maguzi bano balinga bankumyezi kati ate nga nze mpawadde mpe omusaala nga tasobola gulowooza oba taguwa bwentyo bwetandika endongo yange Wakasozi wabeerako naye awo bwe mmala okuyimba Mwami Kasozi yawangaala ndowooza wiiki nga 3 naafa era sijjukira ninaddamu n'okulinnya ku siteegi okuyimba ng'olina e Kasozi ekyo gye nayimba saddamu kuyimba nga mbeera mu bubeezi okuddamu okubeerako mu mulimu okwetaba mu mulimu wa kati naye ate twali eri Mbiriizi Walukagga Kibuuka Balubwama Nkaaku ne beediima olunaku lwali lwa Sande Bamukaaga bonna ne bagaa tetugenda kukuba ku ndongo naye nga Nkaaku amanyi nkuba nnyo endongo era obudde bwange bwemisana nga mbeera mu kuyisa mu nyimba ezo zinalweso ziniya weeraba nga nzikuba ne bampita nga bamaze okukola miitingi yaabwe tetukwata ku ndongo nga tebamaze kutuwa sente zetwagala eri bawayalinga kati Mwami Majanja yeye abivaamu nga tabimukwata kuba ye nga tabanja baali bamusasula bulungi nga nange baŋŋambye sikwata kuki ku ndongo bategeera njimanyi bwe naakwata endongo eno nga Majanja waali tugenda kukola kyo maaso ne bampita ne baŋŋamba togeza pozi onoonya kufiira wa ojja kuba tukutta kati Majanja oyo yennyini Saalongo yabagamba nti naye nedda omwala ono mumulaba bwe muteeka mu bintu bino talina musaala kituufu kati tabanja kakati Kasozi akimanyi nti amanyi endongo bw'anaamuyita amugambye nti ŋŋaanye amugambye nti sooka okole ku nsonga za Walukagga temunoonya mukubya mpi mumuleke mumuwe omukisa bamulabe Kasozi amulaba ategere n'obukozi bwe kubeera manyi tajja kukola biri perfect Kaako n'agamba nti kituufu kuba yali afuga endongo eno n'aŋŋamba kituufu owonyini Majanja n'aŋŋamba kati tandika okuyisaamu eza Mwami Lwima nga nzimanyi be bayimbi abaliwo abanene nze badda mu audience Kasozi bamubuulira Muzeeyi Lwima amugamba naye ono gwolaba ono tomanyi kyolina agenda kukuba endongo wano n'abantu tebajja kumanya nti bali tebakoze okuleka okumanya nti Walukagga teyayimbye kuba yali w'amaanyi Kanywa zawedde Kibuuka William nva kulambula balwadde ezo so nga tetandika nga nkwata jita nga mpulimo lugwanga
katoza nti akuba lwanga mupya nga nkuba show yonna natuka baganya ddala yonna tebakola show yonna meeting bagitu naye Kasozi n'abalabaga nti ngenda kukola paka mba meeting ancha awo gwe murundi gwange gwensembayo kujjukira sijjukira na show za Dakao bakusasula kolo kolo ne bampa na nyingi banjukira mwami Kasozi yampa sente ze basooka omufuuwa zonna nga ziri mitwalo nga 8 nga nyingi nnyo nga bamufuuwa nkwasa nga manya nteresa agenda okudda okukyusa engoye nze mutwale nti zinazikuwadde dda sente zongo kino oli muyitirivu mbazi ya seremba mpavu oba tugenda gikomya wogenda na mukyalo gwe kati okolidde oyimbiddeko mu bibiina ki oyimbidde mu Super Singers naye kabanga katini oyimbiddeko Music Stars yali Music Stars Kampala Music Stars ya Kasozi naye teyali yo nalwalwawo kuba Kasozi bwe yafa era twasigala tukola mwasigala mukola twasigala tukola wagayimbi Kasozi weeraba netutambula olukalukaga yatandise okutambuza ekibiina yatambuza ate wagira bbanga ttono ne bafuna obutakkaanya abali waliwo omukodomi wa Kasozi n'agamba bifuddemu naga tubiveemu ninzira mu kyalo mba ndi mu kyalo eyo akagana simanyina kuba tebyali mu ssimu naye ate oba namanya ntya n'atuyita akoze namige nga twepankikako abayimbi bonna abaliri nga tulye tutandika okukola ekyo namige si kibiina kirala bweva mu namige yaddamu kuba Vision era Walukagga Vision by the way yatandika Walukagga si yali mu Silver Kyagulanyi Silver Kyagulanyi bali mu right eri wa Abdul Mnasi yes eno Vision yali okuva mu namige yali Vision Namuli Katumba ya olwa yali Vision Kiweewa Mukabya namige yali ya Walukagga bagatta bakola Vision Production nga mulimu Kiweewa ne Mukabya ne Walukagga kakati muberamu mu Vision mberamu weva mu Vision awo nekandaze simagendaga wekanda nvuddemu obusungu bunkutte busungu nekale tubuleke bwali bwamaanyi tubuleke bwe bunkwata neŋŋamba nenvaayo awo nkuba kyusa ennamba awo nali maliridde nokukola ekibiina tukoze olukwe ne William Kibuuka tukola ekibiina tuyimbye oluyimba teyenkanika teyenkanika lwa lukadde kale nze mbadde manyi teyenkanika tuliyimbira eri mu Vision olwo bano gundi bagenda naye tutuula tugaki luyimba tulina okuba n'oluyimba nga lwamaanyi mu show tukola oluyimba olwo nze mpandikira Kibuuka oyo newandikidde nange ne mulimba awandiise ebibi tugasa oluyimba abantu bameka 3 nga lulungi nnyo teyenkanika lulungi nga twagala kukola show tulima notuluyinza okukola nga show nuggalewo olwokagale baba taliiwo kati mu process awo ate wenviirayo nkola kyusa ennamba naye abawulire ebintu byenyu byokuba ebika mujja kowa awo kyusa ennamba kasitola baddi kati nze nalimba ku radio Embaale abantu abasinga bayite bamanyi nga nvaayo naye nina akakwano kange kaali kakola mu trafficking awo kaddamu nekabula program gye nasembayo okukola nekangamba oluyimba abantu oluyimba lwewasembyayo ebadde tetwalutegeera nti osiibula walukuba neyimba lwenasembye nembagamba oluyimba luno bannange buli muntu alina kyakola ngaowulira tokyaya owulira tekitambula bulungi tandika owuli okyuse ennamba yo nenguwa kyuse ennamba kati bwenda okwata nenda okuba nenda okulira biiti lukuba okukamala CBS nengamba nga Kibuuka Kibuuka olwo mugenda okuviiri nga mubuli nemuga ngenze kati kutoba kuba bipande Walukagga twali tumwambudde
naye abantu bankwe ekipaani kitadde ku Madiina Kiwala, William Kibuuka, Mulindwa Vumbi, Fred Seremba, abantu ba Superman bonna kabaga ati tugende. Kumbe bo banoonya kugoka ng'omugagga bo bongera omusaala. Nenzija nenkuba posita nzijjukira 10,000. Kakati omutawaana Kibuuka oyo yekka yeyajja kubanga ye abakujja. Bano bonna baali bajja kujja. Olwakuba ekipande Kibuuka nalina ne kapiki kange kamyufu kajjagwa. Epande olwabiritanga ninnyumirwa nnyo. Ng'offe banini. Yadabadde no wansi kati otuuze waggulu. Ate n'ennyimba nina niyazza niyakyusa ennamba nina Namungo tulina te kyenkanika. Nina abaana abantu bamaze. Nkutte ekipande envuze ngenze Kawempe. Bali Kawempe bali mu practice. Kibuuka namukuba ebipande biwedde ndeeteraako wano. Naye nga ndaba musika buki. Sente eziwuza olw'omuganda wange Lusibo oyo ayali mu kikuubo awo ataddemu sente. Kibuuka mutwalire ekipande. Bwe mutwalire ekipande n'aŋŋamba baasi kati tugenda kwogera tulabire ekitandika. Akisigazza ekimu. Akisigazza. Olwasigaza ekipande ekitwalire Walukagga. Ng'agamba Walukagga ffe tusobola kukkaanya omulimu ogulaba. Nga gurupu esigala tujjangudde. Nenda okuddamu okubeera Kibuuka nga takwata. Nga takwata. Nze nagenze. Njina wano n'omutwe ntaddeko kyusa ennamba. Kati ng'abantu bagenda nti bakyusiza nga kikola amakulu. Kibuuka kye yaŋŋamba kimu nti ekyanyiizizza kuteekako ddira kyusa ennamba oluyimba olupya ali n'oleka oluyimba luli olwateyenkanika. Kyokate kyusa ennamba era nga lwali lukoze. Oluyimba luno lwalibadde teruliiwo nga ntaddewo buteesi kigambo. Bw'okiteeberezaamu ng'abantu balina gye bava bateekewo omulimu ogwabwe ne bagamba nti kyusa ennamba kale si luyimba nga si lwange. Olaba tekikola. Nga tekikola. Tutumye kyusa ennamba luno oluyimba lwayogerako teyenkanika ng'ate era nze omu ku baluwandiika. Naye y'ensonga giyamba nga nfu ng'alimba. Eri bamugye ku ssente ze yali aliko bamwongezza. Nsigadde mu bbanga. Nasigala mu bbanga eri sikyadde. Kuba bonna basigadde eri. Kato kyasobola kuddayo. Naye ne ŋŋamba sidda kale kaŋŋume. Ne nguma ne mbeera ntandika kuyimba mu bbaala Saamu Mananka. Nenkwatagana Kibuye ku Siyandisaawo. Sandisi ewaayi nga bye bimbeezaawo. Nina omukyala nina abaana. Ng'ennaku enzita ebipande mbitunuuliraawo sira kyabikola. Sirina abayimbi balala bemmanyi nti obanoonya abayimbi abalala engeri gye era tukole abalala sibamanyi abalala mbatya abalala benda babadde ŋŋamba bamaanyi bakiweewa sibasobola naye bano n'abooluganda n'abadongo bonna nga bakkiriza omulimu ne gufiiraawo nga ŋŋenze mu magye nali nyingidde ensiko sajjayo sabawadde essasi eri bwenti olugendo okuyimba bino nintagazizza kuyimba si kwangu olaba natuuka nintya neŋŋamba kambeeko n'omusingi gw'omukyala ennime nde endongo eno yeefuula essaawa yonna bangi n'abantu bendaba nga baali bamaanyi nnyo ng'otya n'omubuuza naye nga kusaawa nga tiwemutunuulira ate yakwegomba kitegeeza nti okuyimba wayimbako ne cream anti mwembeera mujjaamu omwo nga nokyali ku kuliimu ate nno nga sinagenda ku kuliimu golden band jjukira abo ababbandi awo baalinga tebandaba eyali amanyi obulungi yali Mayinja ye nga mmanyi kuba yamanja yamanyira ku Namungodi oluyimba lwa Namungodi bayita tujja kufuna olunaku oluyimba lwa Namungodi olwo olulaba nze oluyimba lwensooka odda naye kyali mu kyalo by then ndi mukyala awo twalina kati waliwo omukwano gwange bamwita Kiganda nali ndooza mu senior 5 awo Kakiganda yali eyalisemba buli kusaawa eyo Kiganda tugenda mu kivulu ekyo yansasulira n'okunsasulira kati ojja ku stage oyimba Namungodi Kiganda otwadde waka yaŋŋamba nga akasajja kayimbye oluyimba ka Namungodi kati oluyimba olwo natandika odduddamu odduwulira
ndulira bulungi Namungodi Mayinja bwamanya abalala tebamanyi papa tamanyi balungi bakusasira kusasira yali amanyiiko nga olw'omugenzi Diana kale kati kusasira nga nkumalirayo katumaze kasitaga tagize bwe ngenda mu Golden okugenda kwange baali batimbye eyo saidi ze Zirobwe naye batimbye Zirobwe ninakyusa enamba olwakuba bayita kapo bamugamba manager Jima mugamba nakujunyimbireko wano papa yali taliwo Semakula agenze Canada oyinayo omuyimbi omulala gonza okujja naye ngatireko wano ti kakapa nkubira nga buwayi tugendeko wano naye nga nejengenda sinayo musaala nina genda nze mumpita okuyimba nina okuyimba nga ndi kushuwa nti wakiri bananfuwayo ninde eyo bayitayo simala Lunyoli asimala bayitayo batya bwe natuuka Kaponga ngamba yangamba muwerekerako kyava ngamba asookawo Mayinja atudde katebe wati baka stage nga ngeminya stage bako baparara endulu nevuga nze nagamba amanyidde eri mu Namungodi tamanyi nti nsobola n'okuyimba abantu ne bakuba endulu ekikaali kyonna abantu nga bangi ne bakuba endulu empitirivu bwe natuuka ku stage nenyima neyanziza ne banfuwa sene mpitirivu Mayinja n'ava mu katebe nayimirira nakola nantunuulira nemala okuyimba neyanziza nenkuba kyusa enamba lupya sinegwedda abantu baluwulidde era bwe nava beyaŋŋamba muto wange awo wootuuse nze nengera ne ssente nga nnyingi nnyo nga tebasasudde nga ndi musanyufu kati awo bandabira naye nga mulimu ne Joseph yabeeranga ne Mayinja amanyi nnyo Matayo kayiba kamatayo era yaŋŋamba lwaki toyimbye Matayo emwaga nti bampadde ezo kati ajja anyumizaako Keti amuga nti Kapo kuba Kapo yali mukulimu wano ng'agenze bayimbira nalamuga nti tulaba Kapo bwali ewaluna naffe tufune kano katabane basibadduka yimba biki nti ojjojje tuba tugenze ejindi enobeere motoka zempaka ebusiika era Kavuma yagamba nagendera ne mu mmotoka ye nanga njagala tugenda onyimbiremu mpulire bye baŋŋamba bwe natuuka nakuba ennyimba ezi Keti nanga nti naye olwo nga nyimba mukulimu Kapa ntwala naye era nga sibali banga mmemba Kavuma nanga nti kati omanyi oyagala eri byayagala okufaanagana nebyomugenzi Kasozi nga nze njagala eyo newali bapapa nogenda mu Golden bwenzijja eno mu Golden papa agenda okudda yasanga bakola nyimba zange kalenda bali muli haaso naye ng'omuyimbi omu yagenda n'abasanga nga bakola nyimba zange n'ababuuza Seremba agenda kulonkinga ng'awulira abadungu bali mutegedde tugenda kuseeka nawe tukobaawo olwaleero